Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe tutunuulira eddagala eriyitibwa olweza. Olwo luyitibwa olweza lulina okunaaba. Olweza ddagala lya mikisa ddungi nnyo. Bw'oba olunaabyeko obeera ojja kuweebwa, ogenda kubeera n'emikisa egy'okufuna ekyo ky'onaaba weetaaze. Luyitibwa olweza. Olweza olwo luteekebwa mu kyogero ky'omwana omuwere wamu ne mu kyogo. Ate era bw'oba olina ewaka osobola okubeera ng'olunaabako lwokka. Bw'oba olufunye osobola oddunaabako, tekiba na buzibu. Tugeze olinako gy'oyagala okugenda, bakuyitidde mulimo, beera ng'onaaba ku lweza olwo olyoka ogende gy'olaga. Singa obeera oluyina ewaka nga mwalusimba, beera ng'olunaabako gw'omwana omuwala. Bw'oba olunaaba osobola okubeera ng'oyogera kye tuyita okulaamiriza. Olaamiriza bw'oti, wuliriza, ogamba nti luno lweza njagala lunjalize emikisa egy'okufuna ebyo bye neetaaga. Lunjalize omukisa ogw'okufuna omusajja omulungi gwe neetaaga. Lunjalize omukisa ogw'okufuna omulimu omulungi. Bw'otyo beera ng'oyogera nti luno lweza lunjalize ebirungi bye neetaaga. Lunjalize emikisa egy'okufuna ebirungi bye neetaaga. Bw'otyo lungi nnyo ekyamazima. Eddagala erisooka mu kyogero ky'omwana omuwere, olweza olwo lwe lumu olusooka mu kyogero ky'omwana ng'obadde okiteekateeka. Olweza lulungi nnyo, mubeere nga mulunoonya, mulunaabeko, mulunaabire mu byogo, mu byogero. Lulungi nnyo bw'obeera olunaabyeko. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.